abadde balowooza nti bagenda kuzimba politics waabwe w'okulimbalimba abantu mwaka ku mwaka season buli season balowooza nti buli muntu agenda kuteekinga that rubbish. Olwaleero ze n'oluzungu lungi okutiisatiisa abantu okugezaako okulowooza. Omanyi Mpuuga oyo ne ttiimu ye baagala nnyo okulowoozesa abantu nti b'amaanyi nnyo era baagala nnyo okulowoozesa abantu nti without them munnange tesobola kusurvivinga. Ssekabaka weeyolera ekakuluma enteega. Bobi Wine yasembeza abantu bano ng'alowooza nti aleese abantu abagezi abanasobola okumuyambako n'okumuwabula w'abanga asobezza. Kumbe teyamanya nti ate baasembezza yeesembereza emisota ekigenda okumuluma enteega. Mpuuga ne ttiimu ye bava mu kibiina ekya DP naye era ng'emivuyo gye bakolanga mu DP gyali gya kwawulayawula mu kibiina omwali n'okugunjawo akabiina akaabwe nti bo bakoze ekyabwe essuubi bwe baava ne bakibbulula ne bakituuma DP bulooko kwegamba ng'owulira emitendera gye batambuliramu nti bo tebakwatagana na DP eyaliwo nga bo balina okukutulamu obubinja obwabwe okusobola okwawulayawula mu bawagizi. Bwe gutyo bwe badde baguleese mu kibiina kya National Unity Platform nga batandise okwawulayawulamu era nga balaba nti bo bazimbye obwakabaka obwabwe kubanga balowooza nti bategeera okusinga Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu yagamba ekibiina kino ky'abantu si kya muntu ssekinnoomu. Omuntu atatambulire ku mateeka ga kibiina aba alina okugobwa mu kibiina okusobola bannayuganda okunywenyumiriza mu kibiina kyabwe ate era bakakase nti kirina amateeka so si kyakulyamu buli nsimbi ng'omulala bw'ayinza okulowooza nti oyo bw'anaaba alidde tujja muttira ku liiso. Ensimbi ze balya za bannayuganda. Bannayuganda be bawa emisolo okusobola okuyimirizaawo eggwanga lyabwe naye ensimbi zibulira mu nsawo z'abantu abalondemu nga n'abali mu opposition bampuuga ate mw'obatwalidde. Kyagulanyi Robert Ssentamu yasalawo n'agamba nti abantu ng'abo ffe tetujja kubeera nawo mu kibiina ate abantu batandika otuvumirira nti bye mwajja okulwanyisa ate nammwe bye mukola. Mpuuga olwaliro avuddeyo n'akalambira ng'agamba nti kakibe ki tewali asobola kungoba mu NUP kubanga nze omu ku baagitandika. Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'aba ayagala ampite buyisi tutuule twogere mu ngeri ya kisajja kikulu. Weebuuze nti ebbaluwa kakyanga efuluma Mpuuga yali ayanukudde yali avuddeyo okutangaza ku bukadde 5 obwogerwako obw'omuwi w'omusolo bwe yalya. Bwe boogera ku nsonga eyo ye akyusa mu ngeri ndala nti mwagala kungoba bugobi mu kibiina naye ng'ate ensonga enkulu gye baagala okuwulira obukadde 5 bwe baakuwa bwali bwaki ezo ensonga tazoogerako wabula ataddewo olutalo nti mu NUP mulimu olutalo bannwanyisa naye ate sigenda kukivaamu waffe bamu ku baakitandika. Weebuuze nti Mpuuga yatandika NUP n'aleeta Kyagulanyi Ssentamu abeere pulezidenti w'ekibiina ekyo. Lwaki olemera gye bavuma kabakawo? Lwaki olemera gye batyoboolera Katikkiro? Tugambe nti naawe weegasse ku batyoboozi ba Katikkiro oyogeza amaanyi mangi naye nze mbadde nkisuubira kubanga toli wekka. Mpuuga Anita Amonge akuwaga akulimba. Mpuuga mukulu Museveni akuwaga akulimba. Mpuuga abakungu abamu abafera abeekwesa awe Mmengo bakulimba. Mpuuga toli w'amaanyi nga bw'olowooza. Olwaleero ogezaako mu kamera okulowoozesa abantu nti Kyagulanyi ogenze n'okola ne statement mbulu n'olutalo teluli wakati wa Kyagulanyi na Mpuuga. Mpuuga tonatuuka ku level zeteeka ku Bobi Wine. Ekyo nkubuulira tonatuuka ku level mu bya politics wa Uganda ng'ogyeko bino politics wa muno w'okwambala obukooti tonatuuka ku level yegeraageranya ku Bobi Wine kubanga gwe teweesimbanga ko kuba presidential candidate tomanyi naye banoonya kalulu ku level y'obwa president. Mpuuga Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu tali mu level zo. Bw'oba oyagala okuzanya politics w'ekikungu gende Mmengo genda okole ekibiina kyo kibayita Mpuuga ow'ekitiibwa National Unity Platform. Ate statement y'okoze tugyagadde nnyo nti ogenda kutugolola etumba. Mpuuga tugenda kugolola etumba. Tolaba nti oli mukungu mpozi bakufunire kabangaliza polisi bakufunire na buli kimu. Mpuuga abantu bajja kukuba emiggo. Njagala omanyi guno omulembe gwakyukamu si gwe guli gwe mwali mufuulinga abantu ne muzanya kaadi ya sympathy. Mpuuga ne ttiimu yo singa wali mugezi olunaku bannayuganda lwe baali bagenda okuwa ekitiibwa lwe lunaku lwe mwafuluma meeting wandibadde ovaayo n'oyita press conference n'ogamba bannayuganda nti bannange nakola ensobi bwe nali nsaavinga mu buyinza bwange nga leader of opposition na ssente ze nasayininga obutamanya naye mbadde nsaba bannayuganda mu nsonyiwe
nenyigira mu nguzi. Mpuuga singa wakola statement eyo olwalero singo ina backup y'abantu bonna almost nga kizibu na nnyo omuntu okukoonako abantu ne bateekalakasa oba ne batateekawo mbeera. Mpuuga wayagala okutulaga nti Bobi Wine ye mubi gwe mulungi. Era mu maaso eyo tulaga nti Bobi Wine oyina ne statement gy'okoze mbu mwagala kukyusa engeri obukulembeze gye bulondebwamu mu Nuupu. Mpuuga oyagala kuleeta ku mu kibiina ky'otaafominga. Mpuuga oyagala kuleeta ku kyekinono kye twa predictinga mwene mulooza tulimba. Bana abasajja baali bazimbira mu Nuupu. Bana abasajja baali bazimbira mu Nuupu nga mwe baagala okutegulira ekintu. Ndowooza olwaleero abaali batuvuma, abaali batujerega, abaali balowooza ntuli bagwe baddalu, abaali batutyobola, ndowooza olwaleero mukirabye. So muntu ebiseera ebisinga bwe twogeranga ensonga mutuwulirize. Tetwogera nti olwokuba ffe tuba tulengedde olwaleero Mpuuga afuuse omugenyi azze okukyala n'alemera mu nnyumba ya nnyinimu. Ffe tubadde tumanyi nti ozze kutugamba nti bannange ekibiina nkirekulidde ate kyabadde abala takifunye. Kubanga Mpuuga abadde alowooza agenza okwepimapima mu ng'olwaleero bw'agamba nti ave mu Nuupu yasuula. Ate twagala okuyimirira n'ekibiina kubanga ekibiina kyalangiridde ti singa commissioner Mpuuga agaana okustepping aside abe emirimu gyonna gy'akola si gya kibiina. So tuli wano officially okutegeeza bannayuganda nti Mpuuga Nsamba omusajja omuferaferera mu suuti eyeekwese Mengo ng'akozesa erinnya ow'ekitiibwa takyali memba wa National Unity Platform. Era byakola byonna abikola mu linnya lya Anita Amongi, abikola mu linnya lya Mukulu Museveni, abikola mu linnya ly'abafera abamu abeekwese Mengo. Ekyo tekiriiko debate kubanga omusajja omukulu engeri gy'akanula amaaso n'alimba eggwanga nti tasisinkanangako Kyagulanyi Ssentamu. Abali ku YouTube namwe tubaaniriza. Tuli ku YouTube channel yaffe ya Masaba Media channel, then tuli ne ku Masaba Media channel ya Facebook. So abali ku YouTube namwe tusanyusa okubalaba, muyite bannamwe mutaginge bannamwe beeyongere tubenga tusavinga abantu omulundi gumu tuleme kudda wana ate tudde wano. Ayogedde n'okwogera sebo n'agamba nti ayina sebo mbu support. Mpuuga oyina support ki? Of course wali watandika okupenetratinga roots z'omu diaspora. Naye Kyagulanyi tomusinga kubala. Ate Mpuuga kankujjukizeeyo ku Bobi Wine. Bobi Wine omulaba oyo omubuuzangako Edrisa Musuuza ajja kubulutiikinga paka ogw'ekigu. Ate kasita ayogera statement aba amaze. Bane abakatuyungako abali ku Facebook mugende ku link ya International Criminal Court muteekeko messages zaffe eza human rights violations tubenga tugenda mbaaso. Abali ku YouTube munja tusonyiwamu network egera nebuukako neddako nemutugumiikirize erodinga nemala nekomawo. So Mpuuga wali watandika okwagala okwendera mu nnyumba etaliiro. Olwaleero omaze okwebikula ffe tubadde tulowooza ng'omuntu ow'ekitiibwa wandi resigninze honorably and today was even another chance for you. Tubadde tumanyi ogenda kujja osoma ekiwandiiko kyo ogenda nti bannange ku lw'obulungi bwa Uganda nkulabye ssebo weekalakaasa ogamba busimanyi Museveni ali eri akoze road map ffe tuli eno tulwalira bifi bya mmere n'obufofofo obutono. Mukulu Mpuuga ow'ekitiibwa Mpuuga Mathias Mpuuga badde njagala kujjukiza ffe tetutambulira ku programu ya NRM. Tetutambulira ku programu ya Mukulu Mwami Museveni. Ffe si bwe tukola ebintu byaffe. Era bw'oba obadde olowooza nti tugenda kutambula sebo tuwadde obadde otuwa n'amagezi mbu tuli eri tuli wano tuyombagana simanyi biki Museveni yajje. Tusooke tumalirize ensonga yo Mathias Mpuuga. Emiliyoni 5 wazikwata tewazikwata? Ekyokubiri okakasa temutuulangako mu meeting ne bakugamba oveeyo kyogamba kati kambuuze Mukulu Mpuuga ku myaka gyo gy'oyina Bobi Wine yali mu kulimba oba gw'olimba kubanga n'okubonaabona Kyagulanyi Ssentamu kwabonyebonye ne Mukulu Museveni kyogamba Bobi Wine yalimba. Mpuuga oyagala okulowoozesa eggwanga nti Bobi Wine president wa National Unity Platform akuwalana takwagaliza n'otuuka n'okugamba luno olutalo obadde oyogereyo ng'olinga agamba mbu olina ttiimu gyo. Mpuuga bw'oba oyagala ogenda wandibadde ogenda leero. Ekiwandiiko kyafulumye nga kiva ku kitebe
nga kiragira nti singa ogaana okuwaayo obukulembeze emirimu gyonna gy'ogenda okubanga okola sijja National Unity Platform kati Mpuuga toli wa Nuupu tuwulidde sebo weekangabiriza mbugo watandika Nuupu wagitandikirawa ekibiina ekivuma Kabaka ekibiina ky'abasiyazi ekibiina ekityobola obwa Kabaka kyolemeddemu sebo ogambye ogenda tugolola Etumba naye Mpuuga omanyiira Mpuuga oswazizza mmwe muvumya Abaganda mmwe ba Mpuuga Mpuuga mmwe muvumisiza Abaganda Mpuuga mmwe mutyobozesezza Abaganda sebo olw'okuba ekifo bakugambye ozeeyo ekifo sebo gwosazeewo okubula akamairinga National Unity Platform abali ku YouTube namwe tusanyise obalaba banne muyite bannammwe mubasharingire batyo abali ku YouTube mubayite Mpuuga taata osazeewo n'okumanyira n'omanyira sebo mugenda kola ku bintu bingi mu kibiina nga engeri y'okukyusa obuyinza olwo Mpuuga osuubira nti osobola okulidinga National Unity Platform ogitwalewa. First of all, toli marketable, not anywhere. You are not marketable. Tewali muntu ayinza kutunda gwe waffe Mbugisu tebakugula. You are not marketable. Bino byobulimba abantu mbusimanyi mboli political influencer mu Buganda. Ne mu Buganda mwenyini tolimu. Ebyo olimba. Osiwo otulangira ano nti tubavuma. Lwaki tuva mu kibiina eky'abavumi n'ogenda n'ojoining ekya MK oba ekya Monge kyagenda okubanga ggulawo? Sebo leero Amonge akutemedde paasi. Akusigazzaako. Mpuuga de Mapuuga. Ogenda kakasa nti guno omulembe mulalamu. Nze nkubuulidde. Ogenda kakasa nti guno omulembe mulalamu. Temulaba nti mwagala ebitiibwa tugenda kuwa ebitiibwa. Tosobola keera ku makya. N'obbula akamairinga omusajja yatambula Uganda eno yonna abaana be ne bafiira ku campaign trail Mpuuga gy'otaali. N'obbula akamairinga mutamanyi bya bufuzi. Mpuuga. Sebo oyagala president waffe Kyagulanyi Ssentamu ajja anoonye Mafayasi Mpuuga. Kasajja gw'omanyiira. Kantu gw'omanyiira. Pozi kati mukoze ssente. Mukoze ssente kati emmere bali mu bisakiro. Emmere bali mu bisakiro. Kati n'okujooga mujooga. Mpuuga nga mutujoze nga mutulabize ennaku. Mpuuga nga mutujoze basajja mmwe. Mpuuga nga mutumanyidde. Mpuuga nga mutujoze. Authority yaba nekamba bulire Mpuuga abadde tali yekka amaanyi gakozesezza nabagamba nti Mpuuga bwe yayingira mu kifo ky'obwa leader of opposition nga tebannamugoba yasooka n'akwata bannamawulire be Uganda bonna ate nga we mukimanyi abannamawulire be Uganda baavu yabakwata n'abagulirira kyova olaba for the first time mbadde sirabangako media ya Uganda ng'ewolereza opposition nga bwewolereza mukulu Mpuuga. Mpuuga omanyiira. Mpuuga otujoze. Mpuuga bw'oba olina bye waleka mu National Unity Platform tubadde tukusaba kwata Joyce baagala okwate abana abaka abamu abeekwese ogende nabo. Lwaki mwesiba mu kibiina kye mugamba nti kyabasiyazi? Nti kye kisinga okuneewuunyisa. Ogambye sebo ogenda kusigala munda otugolola Etumba. Ogenda kukyusa Nuupu katukulinde. Mpuuga abantu bajja kukuba emiggo. Mpuuga abantu bajja kukuba amayinja. Mpuuga abantu bajja kusabula. Toza generation gye muzanyirako gye mutategeera abantu mmwe. Abantu bako. People are going through a lot. Kuwulidde sebo oleetamu narrative bu Museveni ali eri ateekateeka Bwakabaka. Mwe muli eno mulwanira bufo butonotono buno. Mpuuga
bwe tubanga tuli bakulwanira bufo butonotono katusoke tumala okujjawo Museveni tujja mufata temugenda kolanga bintu nga mwefuula abatugayidinga Mukulu Mpuuga wakwatirwa mu bubbi ate n'okala amaaso kyekisinga n'okutuluma tiwavudde n'ogamba ntosisinkanangako Kyagulanyi okujjako amabaluwa g'olaba ku social media inaeba naye Mpuuga blackmail eyo tewandigikoze kati olwaliro singa baleeta video nga muli mu meeting Mpuuga ogenda kukolaki onaddamu okubeera ne authority ate no Bobi Wine oyo lwakuba tomumanyi omubuuzangako omusajja gwe bayita Kibalama bamuteeka ku TV Chovola omanyi mwe bannabyabufuzi ba old politician mulooza nti bana abavubuka ab'omulembe guno tebategeera naye njagala omanye nti abo abavubuka bategeera Kibalama bamuteeka ku TV n'agamba tasisinkanangako Kyagulanyi Ssentamu era tebatuulangako mu meeting yonna ne bateesa okuwaayo ekibiina ebyo byali bigambo by'omusajja gwe baali bayita Kibalama tewaayita yadde eddakiika 2-3 ate no kankulira Kyagulanyi oyo mugezi agenda okuyita meeting eyo Mpuuga gye walimu ng'alina ne evidence abo abaana balina evidence bw'oba yagala okumanya nti abo abaana bali sharp genda obuuze Kibalama goza tebategeera oza baali tebamanyi nti oyinza okera kubacha n'okyusa ebigambo byo Mpuuga bagenda kuswaza ojja kuwuliranga ojja kuwuliranga n'ettaka weegomba likumire okaza amaaso nga kamera zikutunye n'ogamba tosisinkana Kyagulanyi ye Mukulu Mpuuga bw'otyo bw'oyagadde weeswaze kati ekintu kyembadde kyendi mu kuweewuunya ku bannayuganda mbalabye mu complaininga bannange Mpuuga baganya okumujja mu parliament nenda mwe bannayuganda tukooyo okubasomesa kati gw'obadde osuubira nti Mpuuga asobola okuggyibwa mu parliament nga mukwano gwe Anita Amongi nga yavaayo n'akugamba Anita Amongi mukwano gwe of course abadde alina okukola akakodyo konna okulaba nga Mpuuga asigalawo neffe ekyo si kyekizibu kyaffe gwe kyolina okutwala ye position y'ekibiina yakugambye eki yakugambye singa Mpuuga alemera ku kifo ky'obwa commissioner takyasavinga interests za kibiina asavinga interests ze na za state period era Mpuuga tewali kibiina ky'okiikirira wano tokiikirira nuupu yago ge mazima tokiikirira nuupu era gw'omanyi bw'okiikirira kati kiki ababbi bano ba Bedi Bwanika abakuusi ba Kadingidi ba Joyce baagala ye lwaki tojjayo tiimu yeeyo gye weepankisa nti ogiina otyo n'okugiraga abantu saba Katonda tufututereere bulungi tujja basabula mujja kuddamu amagezi wamanze ekibadde kindeese just mbadde nze babuuzaako n'okubagamba nti ensonga eyo eya Mpuuga buli omu kakati kuba woosanze kubanga kati Mpuuga afuuse musota afuuse musota